alien skin yakoze eki kati spice dana checha bade chimotwala mu ebyo bivubuka. How can you debate with idiots? Alien skin ategeera. How can you argue with a person that asobola kuandika kigambo federation? Spice dana gwakusinze. Walk away. Kati spice wabadde okola wochawo. Bali balina obuzibu bwabwe ne Kenzo. Let them can finish it. Don't involve yourself in wars. Kati alien skin ategeera nnyo goba omulaba. Omuli wenkwajjo agenda ati ategeerera ebya federation. Nawe gwakusinze spice. If woba yagala kuwakana n'abantu who cannot listen to you, go away. Kolechi otambula ogende. Nakati spice walimbye nnyo naawe. Kivuka kyali ente kitegeera. Okikutte alien skin mumulekere TikTok ze. Tichina mpisa. Kyatugamba ddaffe bannamawulire kitu kyetaaga. Alien skin atugata twetaaga daffe tetumwetaaga. Gwe kirekere bana aba TikTok basamirira oko kijja kutegeera amawulire kyeki. Ante kyasoma. Tekimanyi na role of the media. Kati nawe spice odawo. Ate kigenda kugwa. Ekyo kyali eni kigenda kugwa. Kyatandise dda. Olaba bakyakyogerako. Ono Uganda abantu bakutijjisa ne bakuleka. Ebyo ebiyimba byakyo ebitali sustainable. Keya bayisekoda. Inanyonyo ne mumativo. Sinanyonyo. What those songs? Just Uganda, these are excited society. Segir. Ningali eni skin tayina byayimba. Kigenda okugwa. Ekirungi kyokka kikozeemu kiina bahandola balungi bakigulidde we kibeera. Fanconi Forest kyagulayo ekyapa nakirabi. Nekigula kondoza n'emmotoka eyo Range Rover. Amagezi g'amazaale kigayina ekyo kyali eni common sense. Kye yakoze kyokka ali eni biri ebyo kugula waabeera. Kwesaawa yonna amanya agenda kugwa. Nagula motoka gyatambulira. That's an achievement. Ne bw'otandikiraawo. Ninga tukigenda kugwa. Kifulumya buli lunaku kifulumya oluyimba. Bwe kitera bwe kyasuula Yanga Mulo. Bategese bi concert ne Yanga Mulo. Ne tubagamba omukisa tebagugaba. Omuyimbi yenna ali alowooza nti agenda funira abantu ku alien. Weerimba. Nenga temwerabira okuwagira kirevajje. Ziri 3 oba 4 August. Temwerabira okuwagira kirevajje. Mugende mumuwagire. Kirevajje yajja kujjusa. Nemwe abayimbi mwabagwa. Ekyo kivuka kyali eni n'ekigamba bali abagwa olese baaki. Abantu baleke bagwa dda musical emizimu gitambula obeese bakolwa ati. Ebitabo babigatta ne Lubaale. Botoyawula biteega na biteegula. Kizeera kya tekiwuliriza n'ekigenda gwa. Alien tasobola kutuuka December. N'ekigamba kyuse ennyambala kyagaana. Kikola gwa kulya nkwacyo kirooza Uganda yonna eri nkwacyo. Genda weegayiza eri amayirungigo. Mbaavu. Nde sibeetaaga naffe tetukwetaaga. Olamanyi tukwetaaga. Bannamawulire ababeera newa alien a jobless journalists. I don't know why journalists don't want to be creative. Omuntu agaita beetaaga okimayo ki. Alien skin ogenda kugwa. Ekyo kyonkimanyi. You'll follow. Naye nkulinze ogwe ojja kundaba. Nga bw'otandise okugwa. Kwa banyini industry bazze bashiba. Basindi bazze banyini industry. Era alien skin obadde oli mu vacuum. Kamiliyoni mulwadde. Bebe kulu abadde ku mwana we. Ye vacuum gy'obadde ofiiringa. Nenga toyina maanyi goyina alien. Era tewaba kulima nti oli w'amaanyi. You have not even achieved a quarter. Just indulu buno bwana bwa TikTok. Indulu emala nekoma. What are you trade? Kati alien atunda ki?
Sina nyonyo ndi mumativu, sina isibanya ezakameza nazo zibudgeti nze. Nenkube simu basi is that a song you idiots? Siruwan. Gwata ina mpisa ebiyimba byote biri sustainable. Nzunja ku stage ngo yogera bwogezi. Muzimu kiguno. Gwe you are going to follow gwe alien nakundabulada. Agamalala agajja kugwamu oboloza gwasose mu Uganda fetula byabanene emirembe engalo omanyi muloza mu abasose teri alien skin kyakola kyetalabangako era abavubuka abavudde mu bwavu that's how they behave kyovulanga mu America tebakiriza abantu bavu kugaggawala they become problems alien skin ekimusumbuwa erinnya lyamutomera he wasn't prepared Najafuna basiru banne bakididi. Nebye ebiyimba bye bitanyuma nno. Yena amisiti adenya ne bwonkwata ye yadduka kabanga lyoyo. Yena nya tumbavu bastard. Ekivubuka ekyo kyantama ate era omugenzi yali andabudde. Nganebuza lwaki isima tayagala kivubuka ye yali abirabiddewo. Tichina mpisa, china amalala. Chiagala nyoka bampane. Kati spice wabaddo harasinga wachi. Lwaki togende kapeka no bigamba jena abatuma. Gwe alien skin. Why do you spice dana? What has she done? Wefudda omanyi gwechi alien wefula nya ategeera tegatoyina kyomanyi. Mbusebo feba boy. Ako twakabuse. Kivubuka kirwa kiteba kikwata. Ate aladisi we nasa na Shafiki. Gwe watuvirako n'ebizibu. Omwana teyanditegese na kosa tukufidde omusite. Nabagamba you refuse to listen to me. Echo chi alien skin okuyimba yali Shafiki. Ye yakiyamba aladisi we nasa na. Namugalu lwaki oleeta abanaku mu music industry. Chefule ekitegeera eno bwe kiri enkwakyo ebigoyi byonna byekyama that boy irritates me. I don't know why. Era no paraso naye yatuviirako ebizibu. Kino kiparaso kyekyetonda ne kituleetera guno omusambwa. Omuntu omukubi ebimwa omukubi agannyo ate ovuddeyo weetonde sipase wali omuwaya akiparaso. Era ekyo kya alien skin webaze nnyo paraso. Abantu boyina ba paraso si babo. And they have started migrating. Nyavula nze kanchirinda awo mu August nga gwakaawo. Nkibavumire bulungi. Saa muntu atayina mpisansi. Yena ine nkovu ku mubiri oyinza gamba si papa wakubiri. So gwe alien yotandise okugwa. You are now heading to your downfall. Ngera bwe nagamba. Neka tukulinda ogwe bulungi. Tujja kusabula. Nonyene TikTok akuwagira nga tokyamulaba. Watugobago badde banna mawulire. Notugate tetuyina makulu. Kale.